nasaba bajjatira kutaka lya tamanyiko muwe abagalamidde wali benkana naye emyaka jjajja ng'agalamidde wali yenkana naye emyaka lwaki baleeta akamanyiro ku bintu bye batamanyi gye byava lwaki batumalako emirembe mu ggwanga lyaffe mwagala tufuule momboze tulagewa musuubira Museveni agenda kufuga biki agenda kufuga ebyo ebikondo bye mugenda okuteekawo. Eno ye Magala TV, okumanya we kutandikira. Bawanyonda bayiridwa ku ttaka ly'abatuuze okusimbako ebikondo bawonedde watono okugajambula abatuuze ku kyalo Ssentema Nakinyolo ekisangibwa mu ggombolola y'e Kakiri mu Wakiso disitulikiti. Magala TV wetuukidde ku ttaka lino ng'abatuuze abasoba mu 230 olw'omugagga amanyiddwa nga Besigye Pauline gwe bagamba nti azze abatiisatiisa okubagoba ku bibanja byabwe ko bamaze emyaka n'emyaka. Twafuna ekyekanga ekirala nga kya eviction letter okuva omwa September Advocates njogedde 2013 giri 2014 mu mwezi ogw'omunaana kuva mu September Advocates nga batugamba okuva ku bibanja byaffe mu bbanga lya wiiki emu era nga tuggyeko byonna bye tuyinako. Twatuula ng'abeekyapa ng'ab'ebibanja ne tugamba nedda katwekubira enduulu. Ebbaluwa okuva mu September Advocates Company yeeno naye nga teraga kiraya nti we oyo kaakati essaawa zino eyeeyita nnyini ttaka gwe bayita Besigye Pauline kyereere. Tumala ogifuna omwami yaddamu n'alabikako Kato Daniel ng'aleeta aleeta ebbaluwa eraga nti kaakati ye nannyini ttaka. Abatuuze bagamba nti waliwo omutuuze munnaabwe amanyiddwa nga Kato Daniel eyakozesa olukujjukujju n'afuna ekyapa ku ttaka kwe bawangaalidde bw'atyo n'aliguza omugagga. Naye gwe Kato abadde wano waggyeewo obuvunaanyizibwa ng'eyo famire ngimanyi nnene ne balonda gwe abadde azungira kuno twakozesa nekyakuzunga kuno ku kyalo nga tukulaba obuvunaanyizibwa ani yakulonze mu bonna be balonze balabyeyo gwe ze bategeera era ennaku ezo twafunayo abalala abajja nga bakireiminga wano nti ettaka ki lyabwe ng'oggyeko Besigye mu famire eyo mulimu abaana abalala ab'enkima abajja era bawawaabira omwami Besigye kyereere nga bamuwawaabira okutwala ettaka lyabwe nti nga bagamba n'okugamba ekyapa kyayina tekiri makubo matuufu. Ffe tutambudde paka ewa Commissioner of Lands nga twagala ekyapa ekyo nakisazibwemu situmanyi oba offices azigula buguzi azibribinga awo ensabira abakulembeze mutunule mu nsonga eno wabirawo n'engeri ng'eyo eya corruption abakulu abo bakangavulwe. Abatuuze bagamba nti beekubidde endulumba obuyinza wabulanga n'okutuusa kati tebayambiddwa. Babonaabona abantu eno kuba yaguza omuntu yayita munda eri n'agenda atunda ettaka. Oyo yaani atamanyiddwa era yagula atya mayiro zino zonna ng'ayite wali muntu n'omwamumanyi. Ye lwaki oba ttaka lirye nga teyeekweka si mubbi lwaki tajja ku ground ne tumulaba ng'olwaleero bwe tukuŋŋaanye naffe ne twetegereza ani oyo. Ffe baazaalibwa abamu baazaalibwa mu 1940 abamu 42 abamu 45 okutuusa nange ayogera nenzaalibwa mu 1952. Tukuze ne taata waffe ku kibanja kino era kwatulese n'afa naye kati tufunye omwami yani Besigye atandise okutukola ki okutuyuuya atugamba mu myaka egyo gyonna tujjawo bajjajjaffe tujjawo taata waffe tumutwaliwa nga bwe mutulaba bwe tufaanana
Maama Nabbanja Ssebo President Museveni nze nsaba buyambi. Bano basinziddewo ne bagatta eddoboozi lyabwe ne basaba omukulembeze w'eggwanga baminisita bafeeyo babatawuluzeeko omugagga Besigye. Tambudde ekimala era offices ezisinga nzituuseemu. Njagala pulezidenti w'eggwanga bw'oba gy'oli wano omanyiiwo RDC mwoli mu kitundu era mu files z'olina mu office mwendi osituke ojje otuyambe, osituke ojje ku ground olabe Besigye bw'abadde atuyisaamu. Ennyumba eno ekaddiye lumu nalowoozaako okugizimba naye bwe yalaba nga njiye omusenyu ne bulooka yagamba tozimba ku ttaka lyange. Naye bwe twali ekakiri ku poliisi namubuuza, ssebo omanye etteeka ly'ettaka bulungi n'ow'ekibanja osobola okugaana ow'ekibanja okuzimba ku kibanja kye? Ne mugamba unless nga tutudde n'okkiriza bino ettaka bye lyogera okuwa obusuulu, okwegula, okugabana, tatuwangako ku chance wabula ayogera kimu muve ku ttaka lyange. Tugezezaako kunoonya omugagga ku lukomo lw'essimu wabula ng'onategeezezza ng'ensonga zino bwe ziri mu kkooti era nga bw'atalina kuzoogerako. Mpulidde Ssebo nkuwulira era ndikodinga eddoboozi lino bwe mba sobodde funa kifaananyi nsobola okukozesa eddoboozi lino. biba byenjogera ebyo. Naye bagamba ero bo bagamba ensonga baakunoonya ne muba obuyinza bonna bonna mutuule. Embeera y'obuli lunaku baleke kulimba kati sisiba. Bagamba osindise bakifeesi era bali mu kusiba ebikondo ebyo. Tewali kifeesi abo bakozi bange baluddewo emyaka n'emyaka. Ssebo kubanga be baleese bakifeesi ne bamenyaamenya ebintu byabwe ne babba ebintu byabwe. Ssebo kati mu bigambo byo ebisembayo ku nsonga eyo mukama wange gye ngenda okueyalinga gw'ogamba otya ku nsonga eyo kubanga babatuuze bagamba beetaaga okusisinkana. Ebintu biri mu kooti kati ebya kooti nze nawe bagamba kooti be bantwalayo balinde kooti ebisalemu be bantwala sitwalaga musango mu kooti. Naye mu kugula teyajja beegulizeeyo. Naye mu kujja twamugamba ettaka lye wagula kuliko ab'ebibanja ogenda kumala kutegeeragana nabo ngaffe abakulembeze. Naye essaawa eno abagoba bugobi agamba tabamanyi. Twekubira omulanga bajje batutereereza embeera ku kitundu kuba naffe tulemeredde. Stephen Sakamate, Magala TV, agatalinda. Akamanyira ku bintu bye batamanyi gye byava. Lwaki batumalako emirembe mu ggwanga lyaffe? Mwagala tufuule momboze tulagewa. Musuubira Museveni agenda kufuga biki?